Gali ya dala. Gali ya dala. Mukono bakumu. Plani yo amazine. Plani si kuwangula. Abakyala kati batedde nti president yamanye buli mukyala badde eri anobye azenu bonna abakyala basingle mothers bonna abakyala bawagira national unity. So tuli ready ze komanda w'abakyala kyabana badde flag komandinga abakyala mbakunga ojja tukanoonye tusokere mu nju zaffe tukanoonye n'abaami baffe n'abakozi tuyoke tukalonde tukakuume tukagoberere nedda tukabale tukalangirire Mukakwatamu tukabanje. G0 Pro MG, the wheels king in the mix. Munganzi Mark Mayanja, being returning officer from Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declared Amanio Sheilah duly nominated as a candidate. Mukyala Amanio Sheilah gwe nominating essaawa zino nga nze akwatidde national platform bendera ku kifo ky'omubaka omukyala Mukono district. Kyengenda okusookerako ddala engombo yaffe egamba nti kanoonye tugenda kusagula akalulu ka NUP, tugenda kusagula akalulu ka national platform, tugenda kusagula akalulu ka president waffe His Excellency Kyagulanyi. Nze nga komanda flag yange gye bampa yakubeera bwa komanda so si kubeera boss. Kubeera komanda nga nkulembera olutabaalo lw'abakyala tusosowaze ffe abagenda okubeera ku mwanjo okuleeta enkyukakyuka eggwanga lyonna. Buli mukyala akwatidde national platform bendera wakulaba nti anoonya akalulu bakyala banne kubanga tuli bangi. We have the numbers. Mu population statistics bagamba abakyala ffe abasinga okulonda kuli 52% block vote. 52% block vote twagala okukola ki okudelivaringa owa president Kyagulanyi. Nange responsibility gye bampadde kuleeta wiiro ate kyenjagala okukola nga ngenda kukanoonya. Bagenda kufuna omukulembeze afaayo, bagenda okufuna omukulembeze abeera ku ground, bagenda okufuna omukulembeze agenda okubeera ng'akola ebyenkizo kubanga ffe tufe ababeera ku ground, okubeera mu bantu baffe, okubasakira, okutegeera ki ekibaluma, tulyoke tugende tubateeseze tuleete proposals oba solutions
kubanga obukulembeze babwagalako solutions tukuleka abantu kukaaba buli mbeera gye balimu naye ddaffe tufube okulaba nti tuleetawo enjawulo mu bulamu bwabwe okwegamba ekintu ky'abakyala specifically abakyala baagala mirimu gya kukola abakyala baagala credit baagala ssente programu eriwo teganyiddwa bakyala ogenza gundi uweb bajjawo actually ssente bazikola ki bazikendeeza kubanga bali baagala kuteeka mu pdm ne pdm terina kyeyambye bakyala babulijjo eyo gye tutambulira mu field abakyala bakaaba era nti babasendawo bwe bagenda okukola so nze nzize kubeera eddoboozi ly'abakyala n'ensonga of course waliwo ezaffe ez'abakyala zingenda okusosowaza naye waliwo ate ekiri national okurepresentinga okubeera national figure nti mulimu n'ensonga z'abavubuka okulaba nti abavubuka nabo bafuna emirimu how by making sure oba traininga osobola okuleeta programs ezitraininga abavubuka ne bayiga ebintu ebyokola ebiri simple osobola okuleeta okusaka eyo yonna gy'olaze n'oleeta programs eziganyula abavubuka mu nsonga ez'enjawulo if it's about fishing eggwanga likaaba fishing the fishing communities zikaaba kubanga bagoba ku mazzi bwe biba agriculture esente za agriculture bazikwata ne bazizza ku pdm actually kissa ebyobulimi saidi zena kifuma ebyo baali balimi naye ennaku zetebalini kyebajjayo mu birime byabwe so ekyange kulaba nti ndeeta solution kubanga background yange is development economics kulaba nga community zange you start from the community to develop oba oyagala eggwanga kugenda mu maaso olina okulaba nga local governments ziri empowered so I will work closely with the councillors local leadership n'obukulembeze obuliwo obutandikibwawo ne bannange tugenda okubeera nabo eddaala eddene naye ddala okutuusa eddoboozi ly'abannamukono this is going to be work tugenda kukola tebikyali biri ebyokugezesa no abantu bamanyi kye baagala ate balina demands ze bakoze Commander, I'm there to teach them how to fight, to show them how to fight, to also pave way and show them which door to knock at, and that's how we're going to be liberated as women and get that emancipation that is not going to affect the marriage, but is going to be that's going to empower them economically and have financial freedom. So my focus: financial freedom, economic empowerment, skilling. Once the human resource is skilled and equipped, they are able to afford and have a decent living. And as National Unity Platform, our mission is for Ugandans to have a decent living. Yes, how do you? It's appalling. I mean, Why? it's really appalling, and it's not only in Mukono, but it's everywhere in Uganda. Of course, in Mukono there was a case study that was recently reported, and footage was shown. That is the actual state of the health system in Mukono district. So my role is to go and bang the tables. I am not supposed to keep quiet when there's anything going wrong in the district. Go and push, bang the tables, and the government will be able to come and respond based on the situation there. Of course, these ones put up an act. Yeah, they came after that report was done. They came and did their things as usual, paraded, and then they came back to blame the leaders around. But Ugandans are no longer fooled anymore. Ugandans understand, especially in the urban setting that I'm in. We are civically aware. Because we talk about these issues, and that's the credit I give to my party. It has opened people's eyes to their rights, to what they are supposed to demand from leaders. So as one of the core principles of National Unity Platform, mine is servant leadership. So I am here to work for the people in the term that they're going to give me, and based on my delivery, the results will speak for themselves. Lastly, I've heard Who may not be informed about the status quo of Mukono as a district. First of all, Mukono is a cosmopolitan district. There are so many tribes in Mukono. There is even a whole village in Mukono that is predominantly occupied by Lukbarans. Kasenge is predominantly occupied by Lukbarans. When you go to Nagoje, there are so many Lukbarans. When you go to the sides of Mpunge, there are cattle keepers there, there are Banyaranda, there are Bahimas there. When you go inside here in the city center, there are Basoga. So when you go to the statistics and check, when you look at
3 Mukono people moving, 2 of them are not pure Bagandas. Why? There's intermarriages every day. This has become a metropolitan sort of district. So, and we are global village. We are global village, and we are trying to pronounce ourselves as national platform. We don't support tribalism. Tribalism is not going to unite us as Ugandans. But for as long as you are a resident, you have a right, okay, to participate, to fully participate in any activity of the district. I have been raised in Mukono. I studied in Mukono district 6 years in Namunga. In the primary also I did 6 years. So my story started. So anybody who takes that away from me, that's osula machi mawanga. N'olwekyo aboogera nti waliwo okusasula mawanga tekiriiyo kubanga benne yasiima n'atukkiriza obukulu nti Uganda ekyuse, Mukono ekyuse, Mukono ekyuse kibuga. Waliwo amakolero mangi. Ate lifestyle aba ebintu bikyuse. Ogenda President waffe Uganda kati akola atya kyofa olaba n'Obwakabaka tebukkiriza musasula mawanga ne national platform tebukkiriza musasula mawanga. Ate wano tuli batabule mawanga gala kugenda mu Uganda empya tulina okuggyawo okusosoze mawanga. Nze nasomera ku Mukono yanzaala. Mukono yanzaala ye yansomesa mwendi mwekolera emirimu gyange. So bw'onzijjako ekyokubeera